Butereevu obudde bwamaze okubanga buziba tubulayo kimu kyokka kyakubanga ate twebaka kansuubire nti muli malidadi sana yonna gye musinzira okubanga ate mugyekumyako kansuubire nti Monday ebatambulidde bulungi Fifi the news anchor nga bulijjo nze ndiwo okubanga ate ndikutusaako era nga mu dakiika eno gwatandaba okubanga onyiga kapesa ka subscribe mukwano ojja kusaba ekintu kimu kyokka tomagama gabeera nga ate okakonamu n'akadobere nga ate okakonako tojja kubanga ate wejjesa tugenda kubanga tutandikira ku mwana muwala amanyiddwa nga Zahara Toto Field Marshal olunaku olwaleero yazaalibwa era nga awezezza ejjobukulu 36 muzungu oyo. Happy birthday mukyala. Si ye yekka azaaliddwa ku lunaku olwaleero, bangi abazaaliddwa era nga kwe kuli n'omukulu ono amanyiddwa nga Nessemu. Gwatamanyi Nessemu wuliriza ennyimba z'omukulu amanyiddwa nga Wyke Benda, ye producer akyasingidde ddala okubanga ate abeera emabega waazo. Waliwo n'abayimbi nga Drake Ali batera nnyo okukozesa producer ono Nessemu n'ennyimba endala laawo. Ono producer mulambira naye yazaalibwa olunaku olwaleero, ate namwe mwenna abazaalibwa olunaku olwaleero naye nga temuli baserebu. Kansinzire wano ku Fifi Jimba gambe nti happy birthday ba mikwano. Okweyongera mu maaso n'amawulire gaffe era nga gano gannaku ye omukulu amanyiddwa nga Luka Antansio era ng'ono abadde ambassador mulambirira mu ggwanga erya Congo nga bwe wabadde embassy gyabadde asinzirako okubanga ate atambuza emirimu gye naye nga mu Italy munnange afiiridde mu kanyolagano akabadde eruyi eyo ku nsalosalo za Congo. Omukulu ono ate nga tafuddeeka afiiriddeko n'abantu abalala awo babiri ate nga abandi bagendedde ku bisago. Munnange embeera tebadde nnungi n'akamu n'akatono ddala naye nga byonna tulina kubanga ate tusaba Mungu omwoyo gwe abeere nga ate agulamuza kisa. Mu mawulire amalala ye omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yavuddeyo bw'atyo naye n'ataja nga ategeeza eggwanga nti obulamu bwe buli mu matigambwa. Abamafiya baagala kubanga ate mwanattu bamutta oba bamulyawo ate nga kinajjukira nti ennaku entono mabegako awo eziyise omukulu looyo omulambira amanyiddwa nga Medad Segona ng'onuno yatudde mu kusango gw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yavaayo n'ategeeza nti naye obulamu bwe buli mu matigga. So n'omukulu ono bw'atyo naye bw'akikoze olunaku olwaleero olwajjo yavudde n'abeera nga ate ategeeza eggwanga nti tali safe n'akamu n'akatono ddala. Olunaku olwaleero omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga ate alangirira nti omusango agenda kuba nga ate aguggyayo era amaze n'abeera nga ate akibotoola n'agamba nti omusango aguggyeyo oluvannyuma lw'okuba nti akakiiko akagenda okuba nga kasala omusango guno takeesiga n'akamu n'akatono ddala kugamba balaze obutali bwenkanya bamaze okuba nga ate balaga kyekubira naye nga bangi bavudde ne babeera nga bakola oluvuuvuumo ku nsonga eno nga bagamba nti bw'aba yali tabeesiga lwaki omusango yagutwalayo, lwaki yaba amaze obudde bwe wololololo nga boogera bino boogera biri. Naye jjukira ye yakugamba nti agenda kuba nga alabisa abamafiya okuviira ddala mu ntandikwa okutuukira ddala gye biggweera. Agenda kuba nga ate abalabisa bulabisa abakozesa ensobi oba abalabisa empisa zaabwe nga bwe ziri kwegamba gwawo olina okuba nga ate otandika okuzirabira okitegeera. So no nga ago mawulire gamaze okuba nga gafuluma bangi bavudde ne batandika okuba nga bajaganya era nga bo aba ekibiina ekya NRM bavuddeyo ne bajaganyako wali ku Twitter nga bagamba nti Robert Kyagulanyi has withdrawn the election petition. Our president Kaguta Museveni, his victory is now unchallenged. Bwati nga bwe batyo bategeeza nti kakati omukulu amaze okuba nga ate omusango aguggyayo era omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni obuwanguzi bwe kakati tebuliiko kubuusabuusa wadde n'akamu n'akatono ddala era tebuliiko akola ki avuganya. Bwe batyo basobodde okuba nga ate mwana tubakola ki bajaganya eruye eyo. Okugenda mu maaso ku mmotoka yaffe eyaguddewo edda mu kitundu olunaku olwaleero bangi bagifudde ekyobulambuzi. Bangi bavudde ne babeera nga ate bagyekubisizaako ebifaananyi. Bangi bavudde ne babeera nga bagiraga omukwano olunaku olwaleero nga buli omu agamba balina okuba nga ate bandabirako ku mmotoka eno etayitamu masasi. Olunaku lwonna balusibye wali nga bali mu lwali abagamba nti emmotoka nno tetekoma kubanga teyitamu masasi. Emmotoka nno n'okugyokeramu ennyama bagyokeramu, emmotoka enaabamata kwegamba ne babisudde ngera bwomanyi obulamu bwe bubeera obw'enseno oluusi awabeera essanyu tewabulawo okusaaga ne babeera nga ate ebintu bongera okuba nga babisaagiramu. Ssengirinya ye bategeezezza nti weeraba omulabi ebuuka mu bbanga n'ekomawo wansi egenda okudda wansi ng'omulabe ye yabuze edda takyali nawo okitegeera. So erero lyonna ssanyu lya mmotoka.
naye nga ensonga enkulu mawulire gaffe olunaku olwaleero y'ensonga ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Kaize. Ono nno nga ensonga ze zize zitinta mawulire ennaku eziwererako ddala, naye nga mbadde sinnabiwa buwi budde, naye omukulu amanyiddwa nga Matiti avuddeyo bw'atyo olugambo n'alutiyirawo. Kakati gwe atayagala bintu byakusoma kukalubiriza nakusomeddemu dda era tuula mbere nga ndukuseetulira omanye wa gye byatandikira n'ensonga lwaki biri bwe bityo. Waliwo akawunti eri mu mannya ga mwana muwala ono amanyiddwa nga Betty Namukwaya, weewaawo nga mu ddakiika eno amannya gakozesa Ganangoba Bettina ge mannya gakozesa, naye akawunti eyo egenda mu maaso okubanga ate evuma Kaize era nga abasinga obungi we basinzidde okubanga beewuunya nti ate kaakati omwagalwa wa Kaize lwaki amuvuma, byavaawa era byatandikirawa okubanga akawunti eyo evuma mwana mulenzi Kaize. Tuula mbere nga ndukuwa tumanyi bulungi nnyo nti Kaize akola ku NBS ate tumanyi bulungi nnyo nti mwana muwala ono Bettina akola ku BBS Telefine Roundabout. We byatandika oluvannyuma lwa mwana muwala ono okubanga yali akola ku NBS before going to BBS Telefine era nga yali akola ne mwana muwala amanyiddwa nga Joyce Baagala. Oluvannyuma obaafunamuko obutakkaanya era nga kigambibwa mbu balwanamuko bwe batyo ne babeera nga ate omu bamufuumula. Oluvannyuma lw'okufuumulwa mwana muwala ono yagenda ku BBS Telefine ku Roundabout wakakalabiza emirimu gye ssaawa eno, naye nga akyali eri ku NBS omukulu amanyiddwa nga Kaize eyo gye yamusanga n'abeera nga ate amusonseka obugambo obwamusula mukwano n'okutuusa kati kigambibwa mbu bano batandika okubanga beemeketa nga bakola dingi doole nga bali amadwasi beswampata mu bubba, wabula ekiseera kyatuuka nga mwana muwala awezezza line-up ekintu ekitaasanyusa Kaize n'agamba nina okwetongoza otherwise mwana muwala yandimpita mu ngalo bweswi, era awo mbu Kaize ebintu natandika okubanga abikuba abantu ne batandika okubimanya nti ddala kituufu beswampata ne bamanya nti munange kamereke. Kakati oluvannyuma lw'abantu okumanya nti mwana muwala ono ne Kaize there is something going on. Jukira mwana muwala ono already aina omwana ekintu era still ekyali kiteeko omukulu ku bunkenke, naye ng'omwana oyo kigambibwa mbu wa Ossi omu, naye ng'ate ye Ossi agamba omwana si wuwe amwegaana. Kakati eyo nga nkuviiriddeyo okudda ku mulamwa ku mazaalibwa ga mwana muwala ono agaliyo ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'ekumi omwaka gwa 2020. Mwana muwala ono yayita abagenyi bangi era nga ku bagenyi abo aliko Kaize yaliyo era agenda okutuukayo yasangayo basajja banne okuli omukulu oyo gw'okubyeko amaaso n'omukulu omulala. Ekyamala Kaize enviri ku mutwe okubanga asanze basanjibe ku mukolo guno ogw'amazaalibwa, naye neyeegumya ng'omusajja n'alinda nti oba oliawo akabaga we kanaggwa omugole nze mutwala ewange. Kigambibwa nti ne mubaali baswamye omukulu amanyiddwa nga Kitonsa omugole eyakamala okubanga ate akuba embaga mwanattu naye yali aswamye ng'alowooza nti oba oliawo omugole ewuwe gy'anasula. Ekyabamala enviri ku mutwe omugole yanyuka n'omukulu amanyiddwa nga Bossa oyo gw'okubako amaaso awo atuzannyira wali eri mu mizannyo gyaffe egyaba Ebonies nti mwana muwala oyo gwe yamala naye ekiro. Ekintu kino kyaluma nnyo Kaize era mbu kyamutabula omutwe awo n'agenda nga tabitegeera n'asalawo agenda atandika obulamu bwe obujja oba oliawo, naye mu kugenda eyo yafunayo kaana kawala. Kakati Valentine's Day etuuka kaana kawala kaakajja ke yafuna ng'omukwano gukayitiridde gukaluma muyitirivu. Mwana tumbu kagula ebimuli ne kagula ne champagne ne kabiretera Kaize ng'ekirabo kya Valentine. Kaize olw'omukwano omungi ng'omutima gukyali wa Bettina ebintu omuwala ono byaleeta mbu yabisitula bulambalamba n'abitwala ewa Bettina. Owulira ejjoogo. Kakati ye mwana muwala omugole omujja agenda okuwulira nti senkulu ebintu byabisitudde n'abitwalira nankulu, ekintu ekitamusanyusa n'akamu n'akatono ddala. Mwana muwala mu kwekyawo okungi n'okunyiiga okungi kwe kusalawo agulewo akawunti eyo gy'olengera era nga yagiggulawo mu mannya g'omukulu oyo mwana muwala amanyiddwa nga Bettina. N'asalawo abeere nga avuma Kaize enkya n'eggulo. Kaize alowooze nti Bettina yakola ki, yamuvuma babeere nga bakyankalana. So ebyo bibadde bigenda mu maaso ku social media, bibadde bitabula abantu, bibadde bikulumya omutwe ng'obiraba tobitegeera, naye nga story yo bwetyo bwebadde gezaako okubanga ate etambula olugambo bwetyo we luyimiridde. Naye banange abantu beekaza. So Kaize yasitula ebimuli bya munne byatamanyi yabiguze ssente mmeka n'abitwalira omuntu eyamulaga nti sikuliiko ndi kubalala nnyo. Mukama ebintu bya laavu byo bizibu ddala banange. So
Embozi bwetyo bweyimiridde kansuubire nti onfunye bulungi muganda wange gwe abadde outside of the story kansuubire nti kati ogiyingiddemu okitegedde bulungi kyotategedde nja kubanga ate nyongera okubanga nkunyonyola kubanga nkyakuweereza naye nga sinnaba kubanga mumaliriza olunaku olwaleero nasuubiza okubanga ntumira ku bantu bange ngenda kubanga ate mbakoonako wano mpolampola gwayagala okutumira woolaba komenti yange woba replyinga wansi awo n'erinnya lyo nejjosinzidde nja kubanga ate nkukoonako kubanga wonsabire walala mbeera sikiraba ate osigale eyo nga okolima okuba emimiro. So you love wetyo bwebera gwoyagala olusi abatakwagala ate nga ye alina mulala nnyo gwayagala mukama bwati bwe yakikola nasalawo kubanga ate atukweka emitima naye kambeere nga ate ntumira ku bantu baffe mbeere nga nyinyuka mu kintu kino olunaku olwaleero mwana muwala manyiddwa nga Rawzat okuva e Jordan, Chimera Rashida okuva e Mukono, Joyce Saudi Arabia ate nga nawe Naroga Rita okuva Abu Dhabi webale kugyekumirako mwana muwala manyiddwa nga Ayet Chobe Saudi Arabia, Tasha Kiza UK, mami nkwagala nnyo wadde ngonkalakata naye nange nja kukalakata. Mwana muwala manyiddwa nga Diana Namuddu Saudi Arabia webale kugyekumirako ne Bokerecho kulika ekyeyo yavuddeyo Oman sawe naali Kampala webale kupambana mukwano ate nga nawe Atrinda Dorine Dubai webale kugyekumirako. Tatiana okuva Amsterdam munange okola kyamaanyi nnyo kamaama nkulaba nga okomentinga buli ssaawa nkwagala nnyo darling. Hadi eno okuva e Jordan ate nga nawe Namuleme Olive e Dubai okola kyamaanyi nnyini ddala. Sarah Mbabaze webale naye kugyekumirako ate nga nawe mutabani wa kitaawe yekka omubwati his only father's son wabula Robert webale kubanga ate ogyekumirako. Mami Martha Jovita okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. I love you so much from UK ate nga nawe Don Malaika webale kubanga ogyekumirako. Mukulu Shakuru gyoli nnyo mukamoli nga manti okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Lucas Rina mwena mwebale kubanga ate mugyekumirako. Faroko Motebi mwenna yonna gye musinzira nga manti mukola kyamaanyi nnyo musule bulungi mwera.